Ekereziya Enkatolika erumbiddwa lwa kusabira Tamale mirundi siniya byonna nja kubanga obutambi mbukuwa Masaawo ate ye Tamale mirundi junior bambi avuddeyo anasindika obubaka eri Abannayuganda ate era maama we ne junior ye kennyini beeyongedde abantu okubanga ate baboogerera ebisongovu. Ye Irene Ntale wamu ne Lily Puzzle beeraze omukwano mu Nkudi Festival. Oli ku NCK-TV ankugamba kimu nti bw'obanga tona subscribinga kekadde obeerenga subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga saako n'okubanga oleka komenti yo. Bingi nnyo bye ngenda okubanga nkutuusaako mu Masaawo. Nze nkugamba kimu nti gwe tuula kalira nywera mbenga ndukuwa anti munange waneno tuba nago mu bungi. Yes, katutandikire ddala n'omugenzi Tamale mirundi senior eyatuvudde ku maaso naye nga byo byeyongera okubanga ate amawulire agamukwatako gabeera mangi nnyo. Tulaba nti Abannayuganda abamu oba Abakatolika abamu si basanyufu n'Ekereziya Enkatolika. Bagamba nti lwaki bakkiriza okubanga basabira Tamale mirundi ate nga yakyogeranga lunye nti nze bwe mbanga nfudde temuntwalangamu Ekereziya. Era bagamba nti lwaki Ekereziya etandise okubanga esosola, nti lwaki basabira Tamale mirundi ate nga baagaana okubanga basabira Kato Lwama nga bagamba mbu yali musamize. Bibino Ssebo Ssaabasumba w'essaza ly'e Masaka omwami Sylvester Jumba yenze Mukoza Robert kyensaba onyinyonyole mu Ekereziya mulimu abaana n'ebyana. Tamale mirundi mwamusabidde, Kato Lwama mwagaana omusabira ng'ate bonna balina bye bafaanaganya. Tamale mirundi abadde n'amasabo era yabagamba Ekereziya tayagala emusabire okuggyako yagamba Pasa Bujingo yekka yabamusabira naye era kyabaleetedde okumusabira ndowooza waliwo pressure yabateekeddwako ne mumusabira. Kato Lwama yali waludda luvuganya yensonga ndowooza lwaki temwamusabira naye ono Tamale mirundi abadde muntu wa Museveni abadde muntu wa gavumenti. Twagala mutubuulire enjawulo eriwo lwaki musabirako abamu abalala ne mutabasabira. Ekereziya ya Mukama bwetyo bwetambula. Nze nsuubira nti Ekereziya yali badde ekola ebintu kyenkanyi naye namukyeka mutya Museveni mwamufuula Yesu wammwe. Twagala mutubuulire enjawulo eyo. Opinion ye kubanga buli omu ali entitled to his or her own opinion naye bw'atyo bw'akirabye ayagala answers. Munange nga tuvuddeko eyo omwana mulenzi Tamale mirundi junior avuddeyo ng'asinziira ku mukutu gwe ogwa Facebook n'aba ng'ateekako obubaka nga yeebaza Abannayuganda mwenna abababeerereddewo. In fact yeebazizza emikwano egigye egy'Abaganda be, egy'abamama baabwe, egya taata waabwe. Ne yeebaza Abannayuganda mwenna, ne yeebaza gavumenti, ne yeebaza yeebazizza abantu bonna mbu mwebale kubanga temumulekeredde, mwebale kubanga temubalekeredde, nti mwebale kubaawo, mwebale kugenda ne mubanga muwanalinga kitiibwa kya taata waabwe, nti temujjanga okwo, nti bannange mwebale bagumya, nti era bambi yadde nga balina okunyolwa kungi mu mitima naye nti mwabawadde essanyu okuba nti mwasituse ne mujja mu bungi ne muba comfortinga ne mubeera nabo okuva Tamale mirundi we yafa paka olunaku lw'eggulo yagalamiziddwa mu nnyumba ye ey'olubeerera. Oyo ye muto Tamale mirundi junior ng'asinziira ku mukutu gwe ogwa Facebook. Era bw'oba oyagala okulaba obubaka obwo kwe buli gendayo. Abantu beeyongera okubanga bamugumya kataata bamugamba guma kijja kuggwa. Naye ng'era nga womanyi nti abantu nga beeyongera abamu okubanga bamugumya ate abamu bambi bamwataakinze ne maama we bamwataakinze bulala nnyo. Bibino Wambizi Junior kitaawo ettaka limuggwereddeko ng'olaba n'amaaso go bw'oti ke kaseera odde ku drawing board. Va mu kunonooza entalo, va mu kuwakula entalo ku bantu. Kubanga eno rigimu ogiraba terina kyegenda kubayamba. Ndabya sisitawo nga yennyonnyolako mbu kitaawo ayina byalese ebyetaaga okumaliriza. Tukujjukize ku Jacob Oulanyah ng'ate yali sipiika
Speaker Mulambo wa Parliament kitawa badde talina kyakola babadde bamugobadda mu government osuubirayo obuyambi teri so mukole bwe munalowooza nti muddawo musabirize government abiriga nkujjukiza omulala katolu bwama government eno ekukozesa bukozesa nemala nekusuulaawo era ke kaseera omanye ennaku yo kuba ennaku egenda kukuba ennaku egenda kuluma kimu kyakubiri wavuddeyo n'ogamba mbwera simaya Bobi Wine bw'abajja nyenya otwasamidde otukubya amalusu president wange omulaba ali bweru wa ggwanga talina budde ali bweru wa ggwanga ate nze omusanyufu ti president wange tali mu ggwanga ali ku nsonga za ggwanga bino byani ate si buli omuntu amuziika newe yandibadde Uganda teyandize kuba si buli mufunti amukwatako no sense kalinga amayuti oyo naye bw'atyo ye bw'alaba nti munnange kyekiyinza okubanga kimukolera amwataakinze bubi nnyo bambi kataata nga kakyali mu nnaku ennyingi ate era waliyo avuddeyo n'aba nga ataakinga maama wa Junior nalabyeko olw'eggulo abamu bamuyise namwandu wa Lakijale bingi nnyo omwami ono agamba ki wabula mukyala Tamale wakijubisizza n'okuwa bukuuyi tebandeke watugambye nti n'omwami abadde asinga kwagala gwe nze ngamba olimba jasi ebigambo byabakwata bukwasi ebyabbaabwa byabakwata bukwasi mwenna kati muli babigambo tubazudde olugero ne lutuuka nti ekwata omwami tereka muganzi naawe era omuze gw'omwami gubadde gwakukwata kansooke mbanyumizeeyo akagero mu kyalo ewaliyo omuzeeyi ye yakanyumiza yagamba nti ye yalina abakyala basatu naye abakyala abo basatu nga basuza mu nnyumba emu naye nga abafugisa amagezi bw'oba tolina bwongo abakyala tobafuga nga bonna basatu abaleetera buswiti naye kati ngadda wabbali ng'onaamuwaako kamu ng'amugamba nkubuulire mpaddeko ggwe bali abalala tubabuulira gwe gwe nsinga okwagala bwe yaddanga ewooli owookubiri nga naye amubuulira kyekimu nkubuulire nno munnange gwe gwe nsinga okwagala oli munno tumubuulira bonna basatu ng'abawa buswiti era buli omu ng'akimanyi nti gwe basinga okwagala kakati noono mutaala Tamale bambi omusajja yamuzannya katemba yamuzannya reverse psychology n'amukola ekyo ekyamuzeeyo ono kye yannyumiza kati ye bambi abadde alowooza nti gwe basinga okwagala ye kijja kitya ogambe nti gwe basinga okwagala kwabula olukunkumuli lw'abakazi abalala nga 18 be bakwongerako nze ngamba singa gwe abadde asinga okwagala yali badde ng'abeera naawe wekka naye abalala bangi nnyo kati bba abalala kati bombu tabaagala mbugwe gwasinga okwagala ekyasinze nno n'okunyiiza kwe kugira mu ekyo kikkala ekyo kikkala n'okunyiiganyiiza vidiyo ngikomezaawo byebyo abantu basala omugambo munnange tosobola kukimuggyako buli omu ali entitled ku opinion ye ate nga tuvuddeko eyo munnange ekyabadde mu Nkudi Festival ye omukyala Irene Ntale ne Lily Puzzle munnange beera z'omapenzi beera z'omukwano wali neŋŋamba byebyo Simpumetizo kukulava Naza kunonge kwanya kaza Naza kabino mulungi bote Nayo jefika wafuke bote Nilaka chizo kuchako Waji Kuchako titi Nilaka chizo kuchako no titi Nainge visika tebyo naza nisa Kumasa ze woja kubera nawe Nayo ya mwaka zimerino chimani
byebyo yabagamba nti munnange yabayimbira ebinyuma temwabi buno mwagaana biwuliriza kati n'agamba kabakubira enkudi iyo ne mujagala so ebityo byatambudde bulungi ku saidi ye yenga Leripazo. Ate munnange waliwo story eri wano mwana muwala Fifda Queen jagezako kubanga abanyumiza. Munnange wuliriza bulungi kiki kyonajjamu ojja oyizeemu kyoba ogenda kuyigamu ki mu story eno eyigiriza era nga esomesa. Naye nga sinakutwala mu story, waliwo omwana mulenzi yesimbye mu capati 10 n'agamba ye agenda zirya n'ekidomola ky'amazzi azimalewo. Tutegeddeko nti ono engineer abadde ku kizimbe era nga munnange weside zeeyo mbu kadama eyo naye munnange kyezimukoze abadde tanatuuka na mumakati waazo. Amalina neidoozi bamweterikanya nga niyali okubaafu y'ekyapati 10 bibaire ku lwogala kingi wacu kadama okusaiti babaire bali kwakana ngo amala chapati 10 ne bamuwe chapati 10 bali bamuwe chapati 10 nako batinjole kingi koleko mulimo ne bamuwe jaga ya maizi ne bamuwana ikopo na salata kwesa ikopo aliko kwesanga jaga ne bamuletele kidomolo cha maizi ichakomerie makati oyo ogumuono oyo mu video yakuba okuba ekipota just ingini ya mlamba ngali kuba kakasa atyo ya Olume basi sijanga golola walai ito matongera kuimeka kwejo bonus mumwongera amaizi ne wali bintu ebimuganda waje mirongo tukusanga togwira ku minga ikumwenda iyo nakobera mbia no bonobe amo no be yaina aha bannange nze ndowooza omuvuka enjala yabadde emuluma chapati 10 ziriika n'eddomola y'amazzi si chapati ennene zino ez'omutwalo bannange n'ekonomi yaffe eno gyetutwala yandibanga njala yeyabadde emukozesa naye okukakana tebyatambudde bulungi. Katudde kasitole ka mukyala Nsoboga omu bwati. Guys, kansubire muri bulungi. Nabagambe banyumiriza story y'omusajja yampandikidde message n'angamba nti omuwala yamusuulira abaana 2 n'agenda. Omusajja yangambye bwati omusajja kati mukulu naye baba musuulira mu buvubuka era kati n'omusango omukazi wanjogedde bulungi nti yaba musuulira yali akyali muvubuka nnyo naye kati yangambye nkuzi ndi musajja nsi kati njitegeera n'okusinga luli era n'omusango omukazi aguleese kati abaana yangambye bali 15 yeah. Kakati yafuna omuwala ne beeyagala ng'abaana abato tebaalina n'omukwano gwabwe ne guvaamu abaana
ne babonaabona bye baabonaabona naye omusajja agamba saddukako nayina ne bakyali bange banyambayambako mpola natuzaala ntwazalira mu bugubi nnyo nga tetulina mbeera yakyavu yamalako omukyala emirembe omukyala yabeeranga munyiivu all the time yatuuka omukyala bwe yazaala n'awandiika ebbaluwa abaana yabaleka ba weeks oba ngambe 3 n'awandiika ebbaluwa n'agamba omusajja we tonoonyanga n'abaana makinga sure nti toyogera ku nze eri baana ebbaluwa ngirabyeko era ngisomyeko lwakuba nalijaga ngitimbe wano naye omusajja teyakkiriza n'amugamba abaana abo mu bulamu bwabwe sibangamu era tonyogerangako nga bakuze twalira baganda bo balereko tomanyi sikumanyi tondabangako sikulabangako bwonsanga nga tambula bibyo omukazi yakwata amakubo ge nagenda omusajja agenda okubajja agenza okukola yasanga bbaluwa na bwana kakati bwe yadde waka n'asangawo obwana nga bukaaba baluwa naye yali fresh father tabimanyi nnyo n'agenda ku neighborhood ne bamuyamba ne batabula amata n'ayita sister we n'ajja kuva mu kyalo ne balera abaana baabwe ye ng'agendanga n'akola sister we n'alera abaana angambye kati nakula nazaalayo n'omwana omulala twalera abaana baffe ne bakula angambye saamanya maama w'abaana nsonga yamunyiiza tetwayomba simanyi kye namukola yagenda naye nalowooza yali mbeera nanoonya omuwala nga simanyi waabo wa muwala bino byetwesanga mu kibuga fifi ne twekwana sirina waluganda wa muwala gwe manyi mukwano gwe nali mmanyi nagendayo nenjogerako naye kale ebbanga eryasooka kyavaamu ne mmuvaako nga naye agamba tamanyi muwala gyali so after some time nembeera n'abaana bange ne bakula ngambe abaana bali 15 da twins bali 15 nenzaalayo n'omwana omulala kati nina abaana bange 3 nangamba naye mbadde sirabanga ku maama w'abaana abo naye angambye recently wano omukyala ngadda angambye yadda nga ye taliiwo ne sister we yali tamanyi baana kubana kati sister we yali mu baana be nemugamba tuwawasa nangamba nina omukazi somewhere naye saamuleeta mu baana bange olw'ensonga simanyi bwe yali bayisizza ate nga abaana bange mbeetaaga nti ye sister we yaleze abaana be kati sister yali talabanga ku muwala ono naye omuwala yajja baamulagirira oba oli mukwano gwe oba batya I don't know kuba naye agambye simanyi bwe yatuuka waawo oba yagenda mu bakyali bange abaali bamumanyi nga naye bamumanyi siyinza kulimba so bwe yagendayo n'atuuza abaana ngambye nze mubulamu bwange nali sogerangako n'abaana bange kikwata ku maama waabwe era nga bamumbuuza mbagamba simanyi gyali saayogera kibi kyonna kimuliko nti omuwala yamubuuza nako ne baneefa abatalina maama kyabaki namugamba maama mwe simanyi wa watuufu waali naye nga gyali so nangamba ye teyayogerera mukazi oyo bibi kuba yazaala abaana wadde yamugamba tamanyisanga abaana nti gyali nengamba naye akabaluwa ako nakatereka olw'ensonga nga saagala mukazi oyo bw'alidde akole blackmail ankyayisa abaana kuba abakazi ekyo bakikola nnyo kati munnange omukazi bwe yazze neyeyanjula eri abaana ate ye n'ayogera bibi nnyo ku taata w'abaana omusajja akomawo ng'omwana we omuwala akyusiza attitude n'agamba abadde kinaabuuza ssengawe namugamba waliwo omukyala eyazze wano n'ayogerako nabo so simanyi omukyala n'amugamba omukyala afaanana ekyo n'amumulaga ku ssimu n'amugamba oyo nno maama w'abaani amulagiridde wano ategedde atya ewange ono kye yakola n'agenderawo ku poliisi mbu naggulawo omusango n'agamba naye omuntu ono ajja ewange naye bwe yali ansuulira abaana yandekera ebbaluwa eno poliisi egirinako kopi ate yakomyewo antabulira abaana omwana omuwala atandise okubihevinga bye sitegeera munnange omusajja ageza kwogera na mwana we muwala ng'omwana alema ng'asooka agamba tumuleke kakyo kyavaamu n'amugamba mbu ffe ne bwe batuteeka eno tetulina amakulu kubeera n'abamaama lwaki tetulina maama lwaki tuleka maama waffe najja wano n'amugamba maama wamwe tekijja kusita omusajja n'agamba fifi nayimiridde I stood my grounds nengamba muwala wange tekijja kusoboka maama wo kujja wano ate omwana yenna ava wano n'agenda ewa maama we sigenda kuddamu muweerera buli kintu kirina okukolebwa nga waliwo enzikiriziganya etuukiddwako kati omukazi ndi atutte ennamba ndoza communicatinga n'abaana be ng'omwana amerera ddala amawaggali amazibu omulenzi ate ye ng'ali kaamu kati munnange ekyavuddemu ng'omukazi tagenda ku poliisi kuggulawo omusango mu omusajja yamubbako abaana yeerabidde ebbaluwa gye yawandiika ng'agenda ku poliisi ng'aggulawo omusango nga poliisi eyita omusajja n'omukazi
kati omusajja atuukeyo nga bagamba gugwe babadde batuleetera nti ye nga babuuza ensonga omusajja agamba nti sirina buzibu naye oyo ali mu kuntabulira abaana basoma awoza atwala abaana bange abalazaawa nzitakwata ku baana bange biki bakitagagenda mu kooti tugenda nga omusirikale agamba naye abaana bakuze mubatuuze mubanyonnyola ekyaliwo tata abaana n'agamba nze saayagala mukyalo oyo kuba mubi eri baana be kuba teyampa nsonga yonna nga nsuulira obwana obwa wiikisi 3 n'atambula n'agenda saamusobya saamuvuma saamukuba ate ye bwakomeddewo mu giyambi abasirikale abakazi ne bagamba omukazi naawe ojooga gwe wawandiika ebbaluwa yiino nti abaana tebakwatako tebabagambanga nti gy'olina owandiika ebintu bingi byesomye mu bbaluwa yamugamba tomanyi sikumanyi ne wonsanga nga mpitaako ewaffe tebakumanyi era tewaffe tebamanyi nti nazaala era saagala bakimanye n'agamba ebintu bingi ze saabigamba baana naye ate ye bwazze atabula butabuzi ng'omusirikale mbuno omukazi omu amugamba I think abaana bagambe bayisalirewo kiki ekiddako naye nga bagamba omukazi singa abaana babula bagenda ku arrestinga omusajja ddawuwe ng'agamba omukazi munnaye tonnoonyaako omutima mubi ndekera abaana ng'adda waka ng'atuuza abaana be ng'ababulira mama abwe bwe yabaleka ng'abawa n'ebbaluwa nga basomamu ate omwana omutima ng'aguzayo ewa taata we ange firimu tuli mu katemba bwe yaguzizaayo wange nga nsirika nga mbagamba awulira nti ayagala kgenda wa maama we nze sigenda kwongera weerera muntu nanga fifi nkumidde abaana bange mbulamu obulungi mu bulamu obwekwerekereza bo ne babeera bulungi saaba wasizaamu mukazi byonna n'abigamba abaana be saaba wasizaamu mukazi kuba nali simanyi bw'ajja kubayisa nali simanyi bw'agenda kubayisa n'omwana gw'alina kati agambe fifi naakamuzaala omwana muto adda kuba nomuto ddala byonna natyanga ogenda mu relationship nga manyinza ofuna omukazi nadda ku baana bwange n'atulugunya n'akuba angambye n'omukazi oli gye nazaala abaana bali abaana bagendayo obugenzi nembajja mpulira omutima gwange tegumatidwa abaana bange baali babonyabonya so nga ate omukazi simulanko nga kola ki nga babonyabonya nangamba n'engeri gye nabalera okuva ku zero mpuliranga sagala kintu kyonna kibikola ki batuukako kati yatuusizza abaana n'abanyonyola abaana ate ne bakyawa bubi nnyo maama waabwe naye nga omusajja ono abinyumiza abaana maama ye yamusindiikiriza nti eyalize n'ayogera n'omusajja mu bulungi yazze nalyanyi okitegeera yazze nalyanyi n'amugamba yajja mu likodinga amuteeke ku intaneti biki nsajja ndoza nagaaka neesookeyo emboozi njitwale so omukazi naggulawo omusango ku musajja nemubuuza kati aggulawo omusango ki n'agamba era ninze essaawa yonna bampite nja kgenda naye ku lw'abaana bange nja balwanirira n'angamba naye fifi lwaki nkuweereza message eno mulowooza abakazi okaye basuulira abaana n'abasajja abakazi batusuulira abaana ate abakazi bwe badda nabo baddira mu kujooga nga bw'olaba abasajja bwe bajooga ne balinda ku graduation talabiridde mwana asaba ku graduation najja atuule mu maaso bamuwe ne mention asituka yambale ekikofiira nja kuba omuntu oluyi nja kuba bataata abo ne bamaama so kati we twogerera bagenda tandika kuweera ennemba naye mbuuziza kati omukyala ye alina musango kiddala ogwo gwaloopa alina kutegeeragana n'ono omusajja kisooka n'abaana bakuze beesalirawo byebyo baganda baffe mutukkirize tube nga tubeerekereza naye nga tujja kuba nga tukoma mu maaso n'amawulire mangi nnyo temuvaawo